music to the world. Ba nawe oli wa Gaza? Ndiwe Gaza muganda wange. Gaza teriiko nannyiniyo. Abakubalira mu kabira. Abasinga balowooza oli wekabira. Kati ate saawa zino tugamba nedda enensi nnene bw'obeerako essuudi ate bw'ogendako ne London kati sijja kubeera mu kifo kimu olaba ne Nawolovu akyusa kkala. Abakubalira eri oyinza bagamba bugambo ki? Abambalira luddawa mukabira waggulu mukabira balindirire bipya ne bino ebya vidiyo empya gye nalese RDC atunda taaba kuba baamaze dde omukwata. Ekigambo Gaali okimanyi? Egaali nkimanyi. Ng'ogyeko gye bavuga obuvuzi obw'amaanyi ga kifuba ne Egaali nkimanyi be bantu bano nkimanyi. Oyina egaali? Egaali ngiina taata. Y'abantu nga mukaaga. Lwaki saawa eno nga tulabawo omu? Nedda saagadde bateeka mu kamera kulabisa nnyo onoomwaliwo asobola okukiikirira bali abataano abasigadde. Lwaki essaawa eno nti Gaali kigambo Gaali kituuse Gaali? Anti era kuva dda Kamiliyoni Bebe Cool ne Bobi Wine era abasajja abo kubeera abakabi naye wabalabanga egaali gye batambulanga nayo kati naffe ku guno omulembe omutebe twasazeewo tukomyewo egaali ezo kubanga twamanya nti ze zigenda okutufuula abakabi. Abantu bano mubabeezaawo batya naddala kati gwe bw'ogamba oyina eggaali yo? Esebo mubabeezaawo mutya? Era mubakomako mutya? Nedda ffe tugenda oyingira music tubeera ne ka budget ke tuba tufulumiza ne tumanya nti kati oba nina abantu 6 nga naye bw'oyina ebikuuzimba eyo ebbali nange eggaali yange enzimba nina okumakinga sure nti nategeseewo budget ya ssente egenda okusaasaanyizibwa mu bantu bano abanzigala. Naye yo tekumenya y'ababiri? Si y'ababiri nkugambye bano abaliwo be bakiikiridde bali saagadde bateeka ku kamera. Eggaali yo singa esisinkana eya Fik Gaza oba eya Alien ani gwe tusanga enzambi empya? Era musobola osangayo Fik Gaza kubanga baba nze ndi mukambwe nnyo Diamond Jinja liddugavu atette mu nnyo kati gwe tunuulira amagye ge nnina saba to the world ate ya Alien anedda Alien skin era naye nga bw'omanya ayina eyiye naye eyange nze manyi y'amaanyi buli muntu aba yeewulira amaanyi g'aba alina nammwe era mutuulaba nti tetuli baakuzannya. Ekigambo Bebe Cool kye yagamba nti endongo ya kibuli kyekino ekibuli essaawa eno ekibuli kitegeeza omuntu ow'effujjo kale bwe bityo abanno tebanaana kulaba babanda abadala okitegedde kati bagenda balabako oba muli eyo nga mweyita babanda mujje mulabe ku bano okitegeera. Abayuga Boys bavuddeyo olunaku olwaliwo ne bagamba wano tewali abasinga ganga Gaali bo balina train muganda waffe abo bakoppa ffe era tujja banoonyako batubuulire gye bajja olukuse olwogera ebigambo ebiri waggulu w'okutegeera kwabwe. Gaali entuufu bagenda ziraba akaseera akatuufu kagenda kujja egaali ya Alien Skin ne Fik Gaza era lwebesinkana ensasagge bwaki esaasaanidde eggwanga Uganda lyonna. Nedda ebyo bibaamu era walaba Bebe Cool yaliko mu biifu ne Kamiliyoni ne Bobi Wine nakati era bakyabirimu naye nga bw'omanyi bwe nagambye ku ntandikwa olina okubeerawo n'omuntu ali awo bwe muli mu kusika omuguwa kuba kati akakazannyo kaba keeyongerayo waggulu tekalina kubeeraawo nga kasipoozinze tolina poozinga muzannyo. Gwe mu ndongo gy'olimu abasinga mu bakumanyi olowooza ekintu kya Gaali kina kye kikugattako oba kye kikuyamba? Eggaali kintu ky'amaanyi nnyo eri omuyimbi teri muntu atambula yeka kubanga osobola otambula weka kati saawa zino mbadde nina gyenva eyo neŋŋamba nedda kantambuleko nabana era bw'ojja ng'ontambaala toli steady munanga amaaso ze bayita balubu tusobola okuzaasa isebo tuzaasa fe amataala tugakubanga ne gaabika. Naye nga golowooza ku Gaali ebbiri ya Fik Gaza ne Alien Skin eriwo esingako munne? Kale mu kugeraageranya eya Alien erinza okuba erinamu ku maanyi eya Fik nga eri wansi ate nga Fik Gaza naye agamba yamuwa abasajja eya Fik ekola etya? Fik Gaza agamba yamuwa abasajja era Fik Gaza yali ku Gaali ya Alien Skin naye nga bw'omanyi ebyenfuna oli we yalaba oli nga amaze otuuka e London noono n'asalawo agende mu America. Yesebu naye gwe mu ndaba eyo ey'ebintu bakyewe era ng'ogyeko ekyo abaana bano bwe butambula nabo abayita tuli Gaali yagundi
basigala muzibu kyovolaba n'olutalo wakati wa Fik Gaza ne Alien baana bandi nakati bakyali mu malwaliro abaana bano mufaayo okuddayo okubanoonya mu mbeera gye baba basigaddemu abaana tuddayo ne tubisasula zibiruzi z'amalwaliro olw'ensonga bw'obeera ewaka ng'olinayo abantu b'olabirira ne kubaako omu afuna obuzibu gwabeera responsible okugenda okulabirira abantu abo basobole okuddawo obulamu bwabwe so mean that egaali eyo bweba efunye obuzibu tuddayo malwaliro ne tusasula ebyetaagisa oba ssente za musawo ne tugisasula muganda wange bwegaaliyo esibuka oba ekitebe kyekubwakuwa efe abasamba bataano egaali yafunyiramu abali eyabetena mumu abagirina nate neya blakadaya mbi ndowooza ennyondo ogiraba gwe tunula nnaku giteekeyo bagirabe bamuyita vibration alongside black champion owenene ne air to the master yes man abakulu abamu mu interview ngaatugambye eti nno basibiddwa bayise mu mbeera yonna etulugujizibwa kyova olabawo bagamba bayita ba arts masters eggaali yabwe webagiyita wali otulugunyizibwako okutuuka ku mbeera esalawo okuba nti nno okuyetinga eggaali etatya eri anule nedda just nze ekyekintu nkiwulira naye nze bukyambeerawo sifunangako muntu anchalenjinga ensonga lwaki nina abankuuma nze kuva dda nzize ndaba abo abasajja ba big 3 nga eva balina ababaggala kati nange we nali ng'omuto nga mbafolowinga ne manya nti omuntu bw'oba oyagala ofuuka owakabi olina okufunayo eggaali ekuggala nze sirina muntu yali anchalenji nze bukyanga nyingira music industry balabye ku bakulu abasajja abalina ku ggaali nga omukulu Mudra y'omu ku baagaaniddwa okuyingira mu kivulu kya FIFA America weekend eno yennyini lwansonga yazze n'eggaali si ye yekka waliwo ba Yuga Boys Kenzo basajja bamanya bamanyikiddwa babaganye okuyingira ekivulu lwa ggaali olowooza eggaali zino tezigenda balemesa bingi nedda kati eggaali eyo kubeerako pulezidenti waayo nga nange bwendiriida w'abantu bano bonna bembeera nabo kati mulina okwerondamu omuntu oba eggaali bagiganye gwe Mudra n'ogenda ku stage n'osomesa abantu tolina kugamba nti buli w'oyingira oba ogenze luddawa mu Sheraton mb'ojje n'eggaali ofunayo omuntu omu babiri kati nga bwenzize wano n'amagye gange gaagano ogalaba alongside ne banninyamu eggere gwe tulina okukola so si nti buli w'ogenda oyiika n'eggaali y'abantu olowooza kuno si kunafuya eggaali tebagenda zisaanyawo mbwangu tezisobola kuggwawo olaba ezo eggaali ze zibeezaawo endongozi ezikuuma abayimbi ffe basita b'eggwanga webale nnyo oluusi okitegeera so kati baluganda tuli bataano tulira wamu okitegeera nti oba tulinawo embeera yonna bagamba eggaali zino bwe ziyita zeera bwezo wakasimu tosigaza kakofiira kagatto ebyomulembe gulo gwabali okitegedde byali mulembe gulo naye nga mwali mubiwuliddeko twali tubiwuliddeko guno omulembe naawe bwatubeeramu nesente naye oluusi eggaali ez'amaanyi zijjawo ate ne mulekawo omuyimbi ng'eggaali eresa obuzibu jimba musanzewo basinga anti kisinziira buli kanako omuntu afuna abantu abapya omuntu wagenze wafuna abantu abalala abapya okategedde assurance kijje muwa Black Diamond kimwe tewalituukawo obuzibu ne mumuleka mu mbeera ng'abaliga bwe balekawo aba Yuga Boys ketina abakuba n'empi kyetuyinza okubagamba nti Black Diamond sinabyagamba nti oba ggaali wabula just blood waffe muganda waffe tukuze naye sinabyagamba nti oba kiki era mu abaniga abesite boy ffe tubagamba abetenda mu mwinja kusobola Black Diamond agenda bakuba endongo agenda kuba teke mujja muwulira noboyi wulira bino kuno omwaka tugenda bakuba engatto tujja bakuba n'endongo okategedde byonna era mubeereeyo nga mumanyi nti waliwo ekijja sawa yonna naye nga kyekigenda okubya abantu engatto kubanga tuli bakuba zoleyo ezolenga liribako obuzibu gwe kasita ozoganya n'ozoleya Diamond nga tukusabulira badijje bennyini abo badijje nabo balinamu amaziiri tujja basambirawo nabo engattomwena okukimanya engatto mutegeeza ki okukuba omuntu azoleya bagala tuzikubeko wa kamera naye era sitoyinamu
agala tuzikube gwa gano maje sina mu bubezi ne ne sente Gamba ibula kapadi atabechi. ate ibwa kapole tabo bana batuna Coach Clement. Coach Clement bonna bwegendo babuze Diamond bonna twemanyi tweyawula mbwe yawuzono nakumuli eno nadde wa Diamond. Okay, Black Diamond. Nga tumaliriza. Bidi abiri mwena weteseteese otya walina concert yaliko successful Masajja. Bidi abiri mwena tuli ku kitutandikirawo. Era ne bidi abiri mwena ku Christmas nze ntegeka buli mwaka nga gugwako nendaga abantu biki byensase mu mwaka. Era kati ne guno omwaka lwankubadde ne wenkubadde gwano nga gutandika nina ekipya kye naleese vidiyo empya bagiyita RDC atunda taaba gwatunoonyako genda ku YouTube channel zaffe ne social media platforms zonna owandiikemu ekigambo taaba by Black Diamond ogenda kutuwakinga ebipya gye biri bingi mwana wa maama ku TikTok. Obaka kibo wa Fik Gaza. Fik Gaza ayongera okwekuuma kuba amajete gatya bwe gatya bagawamba. Ate Alien era kyekimu message ye musiina kirala kyenyiza bagamba bongere okwekuuma n'okuwanika nnako kubanga bwolekayo Gaali teri muyungu akola naye nga amaje gasinziira wa egali esinziira wa nze Gaali yange esinziira Ntebe Road era abantuuze bonna bakimanyi Black Diamond out Ntebe Road Freedom State area ekuba erigenda e Bulaaya mu nsi zonna straight representing oshitegedde vibration ate nze mbasuubiza this year mwe mugenda kuba ebwendongo musambibwe okategedde mwali mubaddeko okukugalizawo ba Big Three atayi mwetuuse mwattu buli omu kati abeere ku Gaali ye kati eno yaffe eyabali byabali okitegeera kati akaliro kabookya twabakuba endongo ne badduka akaliro kange ate ka olodinge kati bajja kawulira buli nnyingo tugenda tutonyezaawo naye nga mwali mubaddeyoko twaliyoko tobera ku TV mwali wani gaali zonna twaziriko tuli batoto bekamwokya ne tugendako mu Lion Island kati tuto twambuse Makinde kati tufubutuse Ntebe Road banaatuwulira kwa Big Three ani yali alina eggaali erikaali yali Bobi Wine nawe era okimanyi kuba era oli ye top era ye abasinga bali yabaleka eri mu buto yabaleka amabega bali mu kulya capati za bijanjaalo yama tubuulira abo yama